Ebisinga bw'obeera obadde omaze akagoba akasooka waliwo ebigambo by'omuyina okwogeramuko n'omwagalwawo. Obugambo obwo obuwoomu, obugambo obwo obumuzzaawo okubeera ng'ate ayanyiriza omukira gwo mu rawundi ey'okubiri. Ye neebaza, weebazizza otya? Essanyu kituufu kiri nti ebituukiridde mu bufumbo libeerawo ng'abaagalana mwenna mumaze, sinakindi nga mumalidde kumu. Wabula kibeera kibi nnyo okubeera nti abaagalana abamu tomanya ki ky'ogenda kubeera ng'oddako kukola oba ky'ogenda okubeera ng'ozzaako singa akagoba kabeera nga kakola ki, nga kaweddemu. Abatamanyi kyakukola abamu bambi babuuza bannaabwe oba banyumiddwa. Abalala bassa busikikowe, abalala bagwa eri, abalala bafuuka bakasiru, naye nga enkola si nnungi munnange. So kinyuma nnyo gwe nga omusajja n'omwami, omusajja n'omukazi n'omanya ki ky'olina okubeera ng'okola. Era kiba kijja kukuyambako okubeera nga omuntu oyo omuleetera okubeera nti abeera mwetegefu ku kagoba akaddako, naye ng'ate awulidde bigambo ki ebikuvuddemu ggwe, munne ebibavuddemu. Oba okiraba munnange? So ngenda kukulaga ka conversation kano ke muyinza okukozesa mmwe abaagalana, omwami n'omusajja. Omwami ng'ayogera, omukyala ng'amuddamu. Jjukira omukyala mu kaseera kano weetaaga okubeera ng'eddoboozi lyo kkakkamu, ng'eddoboozi lyo ppoomu, nga lisikiriza omusajja okubeera nga omukira gwe guyima, okubeera ng'ate gweterekera akagoba ak'okubiri. So omukyala osobola okugamba nti kulikayo mukwano, webale okutuukiriza kyandeeta mu bufumbo. Omusajja n'addamu n'agamba nti naye okulikayo mukwano, nvuddeyo naye nkomawo totya, mpoomeddwa obuwoomi bubadde bungi. Omukazi n'ayogera n'agamba nti, n'abuuza n'agamba nti kulikayo munnange, munkaseerezi, ensozi, ebiwonvu n'ebikko. Omusajja n'addamu n'agamba nti mbiyiseemu bulungi, wabula olina vuvuzera ewooma, bwe ngifumita saagala kumala, saagala kugivaamu. Omukazi asobola okubuuza n'agamba nti oyira otya mukwano ng'onfumita? Omusajja n'addamu nti mpulira bulungi, tewali kye nnyinza kukugeraageranyaako. Then omusajja asobola okubuuza n'agamba nti oyira otya? N'ankuba empiso. Omukazi n'addamu nti mpulira bulungi. Obuwoomi bw'empiso oyo, obuwoomi bw'omukira gwo, obuwoomi bw'embolo yo, sirina kye nnyinza kubeera nga nkigeraageranyaako. So bwe bugambo obumu bwe muyinza okubeera nga mukozesa, nekibeera nga kibayambako okubeera ng'ate mwetegeka okubeera nga muddayo mu kagoba akalala. Kijja kwongera mwenna okubayimya, kijja kwongera okubeera nti weebazizza munno, kijja kwongera okulaga nti nno osiimye kyakkoze okubeera ng'ate mugenda mu kagoba akalala. Wabula ekituufu kiri nti weewale nnyo ebigambo ebinyiiza nga muri mu kagoba, kubanga bijja kubajjako. Oli ajja kubeera omukira gwo guyimye bulungi nnyo, oyogera ekigambo kimukube wansi, embolo ye ebeere ng'egwa. So weegendereze nnyo ebigambo by'oyogera ng'oli ne mukwano gwo nga muli mu kikolwa. Kojja ntambye Ssemuto, subscribinga, turn on ka bell icon, commentinga kyonna ky'oyizeemu, commentinga video yonna gy'oyagala okubeera nga nkolera. Video nja kubeera nga nzikola era mbeera live obudde obw'okumakya. Mu budde buno nkuteerako n'obeera ng'ofunamu ekyokuyiga ng'ate bwe tulinda live video.